Mutabizi wa Beta FM katumuulirize. Hello? Ruthi. Wangi? Jebaleko. Kale sobona jebaleko mwami Kadima. Ontegedde nze Kadima namayanja ne kabogoza tuli ku Beta FM ekinda buli ky'omuzike mutabizi wano. Mwami Kadima nino obuzibu. Buzibu ki? Mwami Kadima mwaka oguwedde nali Kampala ewoyogerere. Omwaka oguwedde? Yes sir. Kati obeera wa? Ni Masaka esaaweri. Oli Masaka? Yes sir. Kati mwami Kadima nafuna omulenzi omuyitibwa Gerard. Yes sir. Mwami Kadima nemwagala. Mwami Kadima twayagala naye. Kati nafuna omulimu kuba nali mbera sisita wange. Kati we nafuna omulimu. Nemugamba kangende nkole kuba njagala kufumbirwa nemugamba kangende nkole tufuna ssente twezimbe. Gerard yali akola ki? Gerard avuga boda ate akanika mmotoka. Okay, makanika ate ne boda agivuga. Yes sir. Kati wamugamba nti kawugende okole mwezimbe n'agamba atya? Nanzikiriza. Kati musinzikiriza nali simanyi nti notanzikiriza bulungi. Yali asikatira. Ye yanzikiriza bulungi nnyo nengenda nenkola. Kati nali nakagenda nga mazeyo like 2 weeks. Okay. Mpajja natandika nga takyankubira ku ssimu nga ne bamukubira essimu takwata nga tulanga aboogera nga betwekogera luli nga akuddamu nga bwayagala kwegamba nga takyampatira luli empisa nga zikyuse. Yes sebo. Kati nenkubirako ku sisita wange omu nemugamba Gerard ali bwati ne bwati bwe yali kati sisita wange namukubira. Kati Gerard n'agamba mbunze sikyukangako oyo Ruthi yamanyi ebigambo gy'abijja. Nenkubira ku bawa sisita wange. Ne kati bawa sisita wange namubbuwanga muganda wange. Kwegamba omwebuuzaako. Nakubira bawa sisita wange. Nemugamba kubira Gerard njagala we French oli brother wange. Kati namukubira essimu Gerard nayogeranga ebigambo byebimu. Kati sisita wange nangamba vaayo e Kampala ojjane Masaka waliwo sagaba ssente nnyingi ziwerako. Nkola ku Maria Flo Hotel. Gy'okolera kunkolera. Okay. Abakozi bannange sabira bazimanye. Kati nenzija. Nze sirina kintu kyenkola nga simubuulidde. Era bwe najja eno wayitawo ennaku bbiri nemukubira nemugamba e Kampala navuddeyo ndi Masaka. Nuti yatuyamba budde munnyonnyola. Najjako essimu. Kati tubeera bize ebiseera ebisinga. Nankubira nga essimu nsangako mu kikolo n'ekiramu nemukubira nga takwata nemusinikirako n'omeddaka nga tankubira. Yangamba ekigambo kimu byange naawe mpulira bintame. Nga Gerard bw'agamba. Nagamba mpulira bintame nkukubira amasimu tokwata nomuna Gerard mbeera bize bemazzemu nenkukubira singa twogere. Nagana mwami Kadima maze esatu nga sobyangera mpulira ekizibu ky'amaanyi. Omaze ebbanga ki? Weeks nga 3. Nga toyogera naye? Kati bw'omukubira takwata kiki? Anti yangamba ye byanga abikooye. Akutadde akukooye. Bwekyo bwe yangamba mbuze mpulira ebintu byongikooye nkukubira amasimu tukwata nemugamba mbeera bize njagala mpulirize mbeera bize nemugamba tinensonga ekimanyi eyandeeta nti nagenda kukola tubeere bulungi. Mwami Kadima Gerard tubadde tuyambagana eri waba ina obuzibu mbeerawo omubiri. Nenga tukozesa nga sisita wange bimbadde mbeera naye Kampala nga ngamba naye omusajja lwaki emesibako nga takwagala naye ekyo nga sifaayo. Kadima omusajja mwagala simanyi bwengenda kukola. Naye kakati kankubuuza omwagala yakwagala nti tulina okubitunuulira sayidi bbiri. Mwami Kadima waliwo nnama yange we yayogera. Nagamba oba omusajja akwagala oba tokwagala ebyo tofaayo kiri nti yakulaga nti akwagala tononooza birala. Kati nange sitaaga kumanya kuba bwembeera naye andaga nti anjagala bwe nali nga nkyabeera naye. Kati ng'ebyo sitaaga kunonoozebwa ng'ebyo batangagala kiri ng'akindaze. Kwegamba ng'ogamba nti akanjiwewo omubiri ekijja kijje. Kati mumanyi omuziwano gwolumba. Kati oyagala tukuyambe ki? Mwami Kadima tusobola omukubira naye mufumbo tumukubira ssawa wange emu nga tannagenda waka. Mufumba alina omukazi omulala.
alina omukazi neyankwana mukyala we taliyo yankwanira. Abeera wa? Abeera Kireka. Abeera Kireka. Katuyagala twogereko naye tumugambe omwagala nnyo biki. Naye Kadima nze simanyi nnoonyeza ennamba zammwe nga ne bwenkuba okusiyitamu ku masimu gammwe ne bibanga bino ebyokuwangula nga siyitamu naye ekiro nagambye nina okuwulira sports nenfuna ennamba yo y'omusajja nenkubira nampa Kadima. Okay, nsomera ku namba ya Gerard. 0750 5 231. Njemo Kadima. Amanyi linnya ki eriryo? Amanyi Rusi, amanyi Mama Witini kuba libadde batera okumpita omwana wa sister wange. Mama Witini. Ne Rusi. Kale tuvaawo katumukubireko wano tulabe. Alese. Hello, Mwami Gerard. Sebo. Jebaliko ssebo. Kale kalalinze bampita Kadima. Sebo. Nkubye kukwogera muko naawe katini taata. Omukyala gwe bayita Mama Witini omumanyi Rusi? Mumanyi. Wangi? Mumanyi. Rusi bambi yayagadde njogereko naawe ku nkolagana yammwe. Rusi wamukyayira ki? Yagambye ki? Atugambye nti wamukyawa tokyayagala kwogera naye ate nga bambi oluusi abeera bize n'atayogerako naawe omukwano gwe gumuli obubi. Gerard. Rusi. Kanziremu mukubire. Rusi. Wangi. Akadde kagenza omukulu tazzeemu kwata ssimu. Kadima ngenda kukola ntya. Kati katukole bwe tuti mukwano. Katugendeko mbawuliza tuwulye kye bagamba. Kabatuwe ku magezi kwa bwe basi. Tajja kuchawa yinza okubanga alinamu katini oba ebimutawanyo ebimusumbwa naye nga tajja kuchawa. Kadima bikimukuwaza mukajja namugamba mbulire buli kimu ndi wadde mbokola buli kimu ekisoboka. Lwaki abakola ekyo? Kadima musajja lwaki abantu mwagala for sure. Sorry tokaaba mukwano. Okay. Kakana ajja kudda tujja kati katumala wulira abawuliza then nja kudda mukubire tulabe. Sansa ujigenza jitya ne Kadima Namayanja ne ankukabungusa kuchenda mukaga katonyeze 3 beat for ma ejinda buli kyomuziki ye wadde okola buli kimu omulenzi Kyayagala naye omulenzi atenga mufumbo kale omulenzi akumya naye laavu waliwo weta Bukedde kati oye mutabuseeko omukazi nga gati agenda kukola Kyayagala kyonna kusobola omusa miliyoni nga 15 anti buli kimu Kyayagala agenda kikola n'omugamba ziteeke ku mmeeza naziteekawo naziiwawo n'engololo nakiki laavu ekyamikayi yenze Abdul Tabukoza Kadima nze Namayanja Priscilla nange ankabagoza sana obunakabalolo from Rwanda bannange tetujja kusukka ku wano mwebale nnyo paka enkya naye kati musule bulungi mweraba.